olumbe lwa kitaawe olw'okutigomya ekyalo n'abasaba munziteeko amannya g'ekikazi. Bantu ag'ekisajja banziteeko ag'abawala Juliyo. It was the worst experience I've ever experienced in this life. Abooluganda lwa dayirekita w'essomero eyafiiridde mu loogi bazuuse baagala bwenkanya. We just need justice. To congratulate you. Okunsunsula mu kibiina kya FDC kuggweeredde mu bbugumu bo walumiriza lukwago obwa Nattabula. A person known as a trouble causer everywhere he goes. President Museveni atongozza ekyuma ekipya ekya Tororo Cement. Ag'ekiro kyatto gatandikidde mu mukono ssentebe w'ekyalo Nabuti agambibwa okukubibwa omu ku baana be ekyamuviiriddeko n'olumbe olwamuse kyadde akyaziikiddwa namungi w'omuntu. Ono abaana be beetondedde ekyalo olw'okuliisa abantu akakanja omuli n'abalimu omuze gw'obubbi so nga era ne bannamwandu nabo beeyogeredde ebisongovu mu lumbe luno. Abakungubazi bagenze mu bungi okuziika badde ssentebe w'e Nabuti mu munisipaali y'e Mukono ng'obukulembeze buno obumazeeko emyaka 37. Romano Valentino afiiridde ku myaka 64 nga kigambibwa nti obulwadde obwamuse bwava ku nsambagere n'okuvulungibwa mutabani we Monako Valentino y'emyaka 19 omwezi nga gumu oguyise nga yasooka kutwalibwa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital oluvannyuma gye yaggyibwa n'ayongerayo mu ddwaliro e Mengo gy'afiiridde ku Sande. Mu kuziika abaana bakulembeddwamu Juliyo Carro beetondedde abafamire n'ekyalo olw'obutakoma kuliisa kitaawe kakanja wabula n'ab'ekyalo nga Juliyo emu kwasuza ekyalo ku Tebuukye nga banaasula n'ebisiimuula. Bannakyalo mwenna mbasaba munsonyiwe byonna ebyabaddewo ku lw'amava ga kitange oba olw'akitiibwa kya kitange amanya yenza Juliyo Carro. Nyongera okwebaza bassenga bamaama bakojja mwebale nnyo byonna bye mukoze olw'ekika kino oba amanya ge gabadde gankozesa ensoli bwe banaaba bankwasizza ng'ekika kitudde amanya abantu ag'ekisajja banziteeko ag'abawala Juliyo Carro. Ssentebe wa Mukono Central Division Robert Peter Kabanda amulumirizza nga naye bw'atamutaliza nga yamubbira mu TV ye wabula teyeeganye naye ng'amusonyiye mu bulujjudde. Wama sigo wajja no batibli yanga waka. Agambe tukole ki? Nange nkusonyiye. Kansala ku munisipaali y'e Mukono Augustine Romeo naye yeetonze ku lwa banne. Twetondera kitaffe neetondera kitaffe ku lw'abaana bano. Romeo Lukongolo alusimbye bannaye bagambye ndwe baboogera amafuukuule ekitabo n'atuuka okubakyawa. Abantu basavuwazza ebigambo, abantu bakookedde ebigambo ne bituuka okutukyayisa taata waffe. Bannamwandu abasatu okuli mukulu wa Boreste Nabawanga Jessica Nanduga ne Mastula Romano boogedde nga namwandu omukulu ateredde akaka namwandu namba 2 Nanduga nga amulomeeza okuba kagiiko Nattabula eyakyayisa bba abaana be. Nange yansanga tulina okutegeeragana awaka n'omwami wange n'abaana baffe naye byatandika mpolampola omwami nga n'abaana takyabaagala takyatwagalira ddala buli kimu. Bw'avudde mu lojodde Nanduga aganya okwanika obuziina bwabwe era azizza amawulire ebbali ne yeekubira enduulu ng'ategeeza nti abaana tiboogedde n'okwetonda badde batimba abantu bbula nga bagenda kumuliisa kakanja n'abaana be nga babadde bakola nga n'omugenzi akyaliwo nasaba byokwerinda okuyingira mu nsonga eno babataase nga ne banneetuusaako obuzibu. Ekyokusonyiwa ekiseera kitwakosera ebadde kazigo nakuba nti bali mu pabbuliki ekyokusonyiwa ne bati bansonyiye nekikuba mbasonyiye naye tesikyasobola kugiganda nabo nti mbasembeze kubanga tinewali mbate bali mu mateeka waggula batusingako amateeka batulwanireko. Namwandu Masitula yeetonze ku lw'abaana baabwe ng'ategeeza nti ye talina mutawaana na mwana yenna. Okuva na leero bwe mba nina omwana gwe nasobya nsaba nsonyiwe sirina buzibu eri mwana yenna. Reverend Father Vienne Kyeyune nga ye bwana mukulu w'ekigo ky'e Buguju yakulembedde emisa ng'atendereza omugenzi ng'abadde omusajja ayagala ennyo Katonda n'abantu ng'ensonga lwaki aziikiddwa namungi w'omuntu. Valentino yali ayagala Katonda we oyagala nnyo Katonda wo oyagala abantu banno kasambala n'omukulembeze ng'ayagala
eriye ensi egenda muki. Reverend Geoffrey Kagoye obusumba bw'ensuube naye ayogedde ku mugenzi ng'abadde omukulembeze omulungi ateesembereza amenyi b'amateeka nga atera okugamba nti tayagala muntu yenna wa mpisa mbi. Kye tubaagaliza kwe kwegatta mutambule bulungi muteekewo erinnya lya taata wammwe mulikuume ne famire eno ey'amaanyi mugitwalenga mu maaso. Nali kyeyamaani wa Mukono Town Council okumala emyaka 12 nga saalabayo mpapula ze baleese nti yasayininga emirundi emeka 2. Mukadde waffe ono abadde mpagirwaga nnyo ku kitundu kuno Nabuti nga ne gye tubeera yonna tumwesimbisa. Romano alese abaana 20 nga abaddewo wabula nga agambibwa okuvaako olumbe olwamuse Monaco tabaddeewo anajja buli eno akyaliira ku nsiko. Aziikiddwa mu ssanduuko etali ya bulijjo nga nnene ddala ate nga yabajjiddwa mu muti ogw'omuvule nga bagambye nti bwe yalaama. Abavubuka b'oku kyalo bajje bagaze ne batambula olugendo okutuuka gy'aziikiddwa wabula nga buli wamu abantu babadde bakwatiridde era fada tusobodde kutuuka ku ntaana okukola emikolo egisembayo okusiibula omugenzi ng'emagombo omusomesa yatuuse. Henry Nsubuga ne Joan Nakate byakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza essaate abooluganda lw'omugenzi Godwin Nsima nannyini ssomero lya Victoria Secondary School Nansana eyattirwa mu loogi ya Nansana Inn sabbiiti ewedde omulambo gwe ne gusuulibwa ebusunju bakakasizza ddala nti omulambo ogwo gwasangibwa ebusunju bwe gwali ogw'omuntu waabwe. Bano tubasanze ku ggwanika e Mulago nga balindiridde okufuna omubiri gw'omuntu waabwe. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno twakulaga eggulire ly'eyali nannyini essomero lya Victoria SS Nansana eyattibwa mu loogi ya Nansana Inn. Kati olwaleero abooluganda lwe bakwasiddwa omulambo wali ku ggwanika e Mulago ne bakakasa nti ye muntu waabwe. Bawanjagidde gavumenti okulaba nga bafuna obwenkanya eri abatta omuntu waabwe. Batwadde bode yaffe okuva e Bukasa Boyogerere eri Mulimbo. Kati essaawa zino tuli wano e Mulago bali mu kitwitinga tugenda kutwala waffe mu kyalo. Omulambo guno guziikuddwa okuva mu limbo ya KCCA e Bukasa Kirinnya Bweyogerere mu munisipaali y'Ekira gye gubadde gwaziikibwa. Okufuna emilambo nga 7 eri mu kinnya kimu ng'onoonya muganda wo ne bamukulaga nti wuuyo. It was the worst experience I've ever experienced in this life. We just need justice and of course above all God is in control. Bano mu nnaku ey'ekitalo bategeezezza nga bwe bayise mu bugubi okuzuula omulambo gwa Ninsiima okuviira ddala we bategeezebwa nga bwe yayitakubikako kya mu lubaale. Batugamba okusinziira ku ebyali mwogerako ne batugamba nti bamuziika dda mu ggwanika. Naye ne batugamba the procedure to get the body tulina okukola DNA. Bakakasizza ng'omulambo ogubaweereddwa bwe guli ogwabwe oluvannyuma lw'okukebera endaga butonde. Mu kiseera kino omulambo guli mu ggwanika gye gugenda okuggyibwa ku Lwomukaaga gutwalibwe Buhwejo okuziikibwa. Omwogezi wa poliisi mu kampaani y'emirirano Patrick Onyango akakasizza ng'okunoonyereza bwe kuwedde ku bantu abatta Ninsiima era olunaku lw'enkya bano bakusimbibwa mu kkooti y'e Nansana bawere ennembe n'ogw'obutemu. Ne bamuggyako extrajudicial statement nga yakkiriza nti yamuwa chloroform oba ekyokunywa nga waliwo some substances ekyamuviiridde omugenzi okufa. Mu kiseera kino Nyanga agamba nti loogi ya Nansana Inn eguddwawo kuba obujulizi bwonna bwafunise. Banannyinizo oba balina abantu abalala bayinza okuduukana ki ekifo ekyo balina eddembe ogenda kukola ki okugigulawo. Abubatuusa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ebyo nga tubitadde ebbali, Pulezidenti Museveni atongozza ekyuma ekipya ekya Toro Cement Limited n'awabula bannayuganda obutamalamba musiga nsimbi maanyi. Bino bibadde mu disitulikiti y'e Tororo nga Pulezidenti awadde obweyamu nti baakuzimba ekibangirizi kya bannamakolero
e Bukedde. President Yoweri Museveni akubiriza bannayuganda ddala bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti obutamala bamusigansi bimanye kuba bankizo mu lugendo lwa Uganda lweriko olw'okulaakulana. President abadde awerekeddwako First Lady Janet Museveni era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo byogedde aggulawo ekimu ku byuma ebyebazimbiddwa kampuni eya Tololo Cement esangibwa e Tololo. President anyidde nti bamusigansembe baanirizibwa era balina okuwagirwa kubakola kinene mu kulaakulanya eggwanga. Atendereza ssentebe w'olukiiko oludduka Tololo Cement Limited Kanji Patel ne banne oli bakoze mu kulaakulanya eggwanga. President ategeeza nti wadde ekkola lino ly'abayinde neyeegegamu gasitudde ebyenfuna eby'eggwanga. The second sector are the factories, industries like this one here. Processing what is produced by agriculture, processing minerals, processing forest products. Awadde obuyambi ka gavumenti bwegenda okubunyisa amasannyalaze mu bitundu by'e Moroto era nga wakuba Tololo Cement Limited olukusa olw'okusima ekyobugagga ekyala Miston basobole okutambuza obulungi emirimu. President era wabudde abantu b'e Bukedde okwettanira enkola ey'okulimira ku Kenya mu kaweefube okulwanyisa obwavu. All of the families must move into the money economy, one for the stomach but also the pocket. And the sectors are four. Sector 1, agriculture. Sector 2, industries like these ones. Sector 3, the services, hotels, transport, and then ICT. For our people in the rural areas, the easiest area they can go into is agriculture. Asuubiza gavumenti bwegenda okufuna ettaka mu kitundu ky'e Bukedde okusaba ekibangirize eky'amakolero. Ye First Lady Janet Museveni yeebaziza abaddukanya Tololo Cement olw'okugatta ettofaali ku nkulaakulana y'eggwanga. Is a significant contribution to the economic development of our people and the nation. And I thank you for laying your brick on our homeland. Thank you so much. Yeebaziza ssentebe Patel ne ttiimu ye olw'okuddiza ku bantu b'omu kitundu nga babazimbira amasomero n'okuddaabiriza amasinzizo. Earlier this year, I received a message from the chairman of Tololo Cement reminding me of a pledge he had made to rehabilitate a number of schools and churches of my choice. And as we speak now, they are doing a lot of good work all across this country. Ate Minisita w'ensimbi Kasajja yeebaziza aba Tololo Cement olw'okuba basale mu kgunja amakolero nga bawa abantu 500 ebirina obutereevu n'emirala 500 egitali gya butereevu. This enterprise has created 1,500 jobs, direct jobs, and 5,000 indirect jobs. Ye Patel yeebaziza President Museveni olw'obuwagizi bw'obuwa ne basobola okutandika ekkolero kati emyaka 28 egiyise. So honestly, we as an institution, we just installed a $25 million VRM, which is the most sophisticated mill in East and Central Africa, which has got German technology, and it is producing 150 tons of clinker grinding per hour. By March, with God's grace and God in front with us, we will have installed a 300-ton per hour clinker grind. Leonard Mukoli yakusakidde guli ku Bukedde TV. Aliwebale nnyo munnaffe mukadde kano nsabukiriza tusooke tuwummulemu tukyalina mawulire amalala mangi tubaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Durecord Color Mania machine gives you up to 4,000 amazing color shades. Visit your nearest dealer for more information today. Durecord, ask the experts. Musange mu maduuka, mu basuubuzi ne supermarkets zonna mu ggwanga. Garage ekutta omuliro, ebintu bya Bukedde ne bisirika.